Tugendako mu disitulikiti y'e Kasese okw'olumaluma ng'obwana bw'enjala nate kubaluseewo naddala mu katale ak'abannaffe abagenda mu maaso n'okuba nga basala ente. Bano ekibatawaanya nsonga za misolo okuva eri obukulembeze obw'enjawulo. Ffe munnyo tugulungidde Kasese. Gye buvuddeko aba Mpondwe Cross Border Trade and Cooperative Society Limited baaweebwa eddimu ery'okukungaanya omusolo mu katale ak'ebisolo wabula mu kiseera ekyo kaali kakyali wansi wa Town Council ey'e Mpondwe. Wabula oluvannyuma lw'akatale kano okukyusibwa ne kazzibwa Isango Sub-County, obukulembeze obwaliko bwalemerako ne butegeeza nga bwe butasobola kuwa musolo gukungaanyiziddwa mu katale kaabwe ate okuguwa abalala. Ssente wa LC yokusatu Moses Tusu akakasizza amawulire g'okkuba mu mbuga Town Council y'e Mpondwe oluvannyuma lw'okwetegereza obulungi nti ensonga z'okukungaanya omusolo mu katale kano zirimu omukoosi. Now the problem, the challenge now where we are here is that now the cow Byamungu areas directed the Town Council leadership to come, the tenderers to come and collect their money in Isango Sub-County, which is impossible and it will never happen and it will not work. Olunaku olw'eggulo wabaddewo akatale k'ebisolo era poliisi yayiye abasajja baayo bangi okwetoloola ekifo kyonna. Wabula mu kwogerako ne Salt TV, amyuka ssente wa OC yokusatu Mpondwe Lhubiriha Unusu Muhindo awakanyizza ebya Mpondwe Lhubiriha Town Council okuva mu katale k'ente aka Isango. We as the Town Council of Mpondwe Lhubiriha, we are not the one that are collecting revenue from this market, but the contractor that the district have only one contractor. We, as Mpondwe Lhubiriha Town Council, we submitted the market, and it is the only market that was submitted to the district for procurement. Wabula abakulembeze nga bakulembeddwa mba RDC batuuseeko mu kifo awali obuzibu era ne babaako olukiiko olw'akafubo lwe batuddemu. Ng'ayogerako ne Salt TV ng'olukiiko luwedde, Lieutenant Magara Mate awabudde enjuyi ezigugulana okusigala nga zikyali nzikakkamu nga bwe batereeza ensonga zaabwe. The tenderer continues to collect the money. Mpondwe Lhubiriha Town Council and Isango Sub-County bring 2 people each from each side. Those will handle the money collected today, handle the deposit, handle its administration. Abakulu abalala okuva ku disitulikiti y'e Kasese boogedde nga bwe wataliwo buzibu kukungaanya musolo mu katale akamu ate okuba nga kikosa akatale akalala. Mpondwe Lhubiriha Town Council made an error. To me as a leader, I have to be open. They made an error. Now these people are saying, for us, we are a local government on our own. How can another local government come and collect money from us? And they have a point. But of course, as parents, we are saying, no, let's have a win-win situation. The contractor collects revenue from the now new created place at Isango because it was a contractual obligation. The business is the one which had been contracted out. So shifting it from here to here wouldn't stop somebody from collecting his money he had injected in. Byatumusiime Gerard, Salt TV, Omunnyo.